Mukama bw'akukyusanga obulamu bw'abangako eddala lyakugyeko n'akuteeka ku ddala, gendanga oba sigalanga ng'oyogerako n'abantu abali ku ddayo lye wabaddeko eggulo beetaaga eddoboozi lyo, obagambe nti ky'oli nakibadde, obulamu bw'oyitamu na buyiseemu. Omuntu akyali ku mugga emitala yeetaaga eddoboozi eriva ku mutala gw'eno gy'alaga nti w'oli mu kuyita we nayise, togwamu ssuubi we nayise, nedda toddayo mabega. Waliyo abantu ng'essuubi limuweddekaga nti nze nkikoze ki, tokita tokita oba nti tokita kitira ku kkono wano amazzi si mangi, takiyeetaaga kyokka. Kyabayizi kye bakozesa nga bagoba obusolo baweerera, okuweerera saayigga nnyo bagira ogikutte n'eri wala. Kaakati lwakuba nti ate abantu abasinga bwa bbulukuka omugga taddamu kutunula mabega. Waliwo aliyo mugambe bw'osanga ng'agenda okwetuga munange mu nsindikire ayogereko nange mubuulire ebyempiseemu yandikyuse endowooza ye. Eyo statement sooka ogikwate nga nko. Statement ey'okubiri yabadde egamba nti abantu be nayamba abaali bannange be nalowooza nti bananyamba mu buzibu ate baaseka, besiinaako nakakwati ne banjirawo omubiri. Osabanga Mukama n'akuteerawo akagga woonoose n'otuzzi n'onywa ng'ensi yonna ekuvuddemu. Akagga ako ye muntu oyo agenda okusanga ng'olemeredde mu kkuba embeera eganya gambye nti nedda obadde olaga wa, oli otya, toggwamu ssuubi. Bw'osanga omuntu bro, obulamu bwe tuyiseemu tubutendereza nti singa tetubuyiseemu tetwanditegedde bantu babuyitamu mu kaseera kano mbeera gye bayitamu. Ekinnuma nti abantu bangi abayise mu bulamu obusoomooza nga bwe batuuka waggulu tebajjukira nti waliyo abali mu mbeera eyo, era nga babuuza n'okubuuza nti mugibeeramu mutya, gwe wagibeerangamu otya? Bagyerabidde n'ogyerabira, teweerabiranga bantu bakyali mu lugendo lw'oyiseemu ng'olw'okuba otuuse e Kampala bali mu kyalo bonna bafala. No please bro, temuggwamu ssuubi. Mukama ali naawe, Mukama agenda kusitula, Mukama agenda kuwa ebigambo ebigenda okuggyamu embeera y'okwekyawa, agenda kuwa ebigambo ebigenda okuggyamu embeera y'okwetuga, embeera y'okulekulira oga nti nedda nkyali muwanguzi. Eyo embeera gy'oyitamu si bizibu kusoomoozebwa, embeera gy'oyitamu okuŋŋaanya bujulizi bw'ogenda okunyumya nti kale nange nali awo. Mukama akuyisa mu eyo embeera gy'oyitamu ku lwaleero osobole ng'okujjukira abanaagiyitamu enkya nga ggwe omaze ogikola ki, ogiyitamu. Anti tuli eno ffe twadda mu kulima, abaana bangi ne bagala okuyasibanga mu esiza byesi kati obeera mu ttale, ndi mu ttale.